Ni Sporti ku YouTube ne ku TikTok ate era ankozesa ekipresident we Masaka City bannange ab'ebyokwerinda bannange mutusaasire muleta muti abaana ba senior form bajja bakuuma akalulu police simanya police biki bubagenda kuuma akalulu ne bannange nedda nga wadde tebamutweyininze muwadde omwana bamwambazizza agasaati ganene mbw azze kukuuma akalulu oyo mbu yagenda okukuumira akalulu nga wammwe bannanga abantu ba bulijjo muzukuke mwekuumire bannanga akalulu mukeekuumire bana basirikale be baleese be bagenda okutabangula emirembe simanyi lwaki gavumenti egaba naye abavubuka mukuuma emirembe bo nga teboogera nti kubakuumaddembe nammwe mukuuma emirembe kiina kubeera abakuumaddembe nammwe mukuuma emirembe tukoyo gamba abavubuka mu bakuuma emirembe mu abantu mukuuma emirembe nga ate abapoliisi bennyini be bakola effujjo n'abamagye okusinga ddala abamagye aba UPDF n'abo aba SFC mwe musinga okukola okuleeta obuvuyo so bannange tusaba muteekewo okulambika okulungi ne ku buntu obugenda okulondebwako naddala obukonge obuumu obwo mu busomesa abantu si kuuma kufa ate ne muwoza bw'ate akuuma kafudde mulinemu mugende mu register nga mina mu register ezammwe ezitaliimu bantu balina kulonda nga mulimu abammwe so singa mwatandika dde okuyigiriza abantu mu bugenda okukola naye temwenyeenya mulinze ku last moment muyigiriza abantu okukola abantu mubasomese bate bagenda okulonda abakakiiko k'ebyokulonda muveeyo musomese abantu bagenda kulonda batya ebintu bigenda kubeera batya ate ku luno twagala ebintu mu central wano bituukewo ng'obudde bukyali wano kyemmanyi we biva si kutuuka mbu ate eri Karamoja byatuuse dda wano e Kampala tebinnabatuuka oba Masaka tebinnabatuuka Mukono tebinnabatuuka Bukomansimbi tebinnabatuuka bituukewo ng'obudde bukyali Jinja Luuka Iganga bituukeyo nga bukyali si kutuukayo ku ssaawa 10 ku luno leero nekinaba kyetagisa kalonda ku ssaawa 10 zakira abantu bagenda kikola ab'akakiiko k'ebyokulonda ebintu bituukewo ng'obudde bukyali abantu mbayigirize ng'obudde bukyali mbayinfoominge tukoye akakiiko okubanga kalina kekubira sayidi emu wabanga wa DP simanye FDC UPC NUP abo bo tebakwatibwa abo tebayambibwa bano aba NRM okabe bayambibwa waliwo bannene ekira polling station eziri ennamunkekeere eno ekapeeke wa Muzeeyi Salim Sale ezo baani abagenda okulondera mukyogamba factories eziriyo zirina abantu bangi osinga bannayuganda eyo waliyo bannaye ekibba bululu eyo era bannaye mwegendereze bukiisa abalondere ffe tusaba ekintu kimu gavumenti n'abakakiiko k'ebyokulonda polling station ezo ziri mu industrial area omwo mwennyini zidde mu public kyogambe tewali masomero basobola kulondera kyoga tewali malwaliro basobola kulondera ewakyama tebasobola kulonderawo nga wali mateeka obutale kyogambe tebuliyo abantu agala gundi polling station ezo ziri mu factory wa Muzeeyi Salim Sale ziveeyo zidde mu public ifa kye tusaba eyo mbu waliyo olukwesikweso olw'okutikinga obululu oba oli MP oba oli kansala oba oli ani bagenda kukubba gwekkiriza obagaana so bannange eyo issue mugiraisinge parliament muveeyo musabe electoral commission eteekewo ebintu ebiri public abantu be balina okulondera so lisikuddira oli alina akayumba ke akakomera ke mwe muli polling station tebabidde mu bululu basula Kampala mujjukire Muzeeyi yagamba mbu Buganda alina ojjezza ate tumanyi oba banaabutiikingirawa neffe kye tusaba electoral commission muteeke polling station in public places not hiding area so bannange byebyo mbagala nnyo mweraba bye